weewuunya obusiru bw'abazadde. Tukole ki? Kiringa naawe era bw'onaasibira mwana mu firiigi n'afa, era nakyo nkuvuma obusiru. Omwana gw'ozaala owuwo gwa myaka egi, wagambye ba myezi emeka? Ba myezi 2, 3 mwaka. Niwejjako omwana omuteeka awo nga gw'olagawa. Ekinnuma kiri kimu. Abazadde bayiriba banoonya ssente babagobye ku makubo. Olaba n'amateeka gagamba nti owummula emyezi 6 ng'olina omwana ozadde. Ate gwe n'oteekayo emyezi 2, kati naawe tusaasire gwe ne bakuwa emyezi 6 maternity leave. Gwe wamulekawo weebiri ogenda onoonye ssente. Obwo obusiru bwo wali omufuna tewasooka kumanya nti muliryaki nga wazadde. Kati nkugamba kino, ebyo bye twogera gw'oyogera bibyo oli emotional kati. Bw'oba toyi emotional, kati nkugamba kino, abantu bonna ba parents bye bayitamu, oteekwa kumanya nti mu bbanga lye naamala nga sirigize n'akola ntya. Nze sisobola, nze Sematimba sisobola kukwata mwana wa myezi 2 ne mmulekera muntu atamuzaala. Nze ne ŋŋenda njagala nnyo ssente okusinga omwana wange. Bw'obanga oyagala nnyo ssente okusinga omwana wo gwe walese wano, totukaabirira. Nze nkugamba bwe nti bw'oba olina amagezi tolekaawo omwana wa myezi 2 oba 3 tingenze kukola. Kuba ne gw'omulekera ayinza okumulema omulabirira. Olaba n'abazadde bennyini balema okulabirira abaana be bazaala. Naye omuleka obulesa awantu. And you put their money for somebody to keep your kid. Obutategeera obubali. Kati lowooza mutoyina ssente, oyagala kunoonya ssente, and you are spending a lot of money. Ng'oziwa omuntu asigale n'omwana gwe banaasanga awo ne batta embwa ezo. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Nkulamusizaayo najjo osinzira okubanga otulaba ku mikutu gino egy'enjawulo. Nze Judy Potential. Subscribinga, likinga, commentinga ku video zaffe zino, sharinga video zino. Ajja kuba otukoze obulungi obutagambika. Olunaku olwaleero nze ne Kojja Kagato nga bulijjo asunsula ensonga amansuke ebigambo aŋŋambye Judy ngenda ku maaso kako nze jangu nsanyusa okulaba Kojja. Kale nnyo otulo tukuluma nze bwembeera oli hambo bw'otyo. Ndi hambo era abantu abasinga obungi bwe mbanga ndi mu biseera byange eby'eddembe ayinza okulowooza soogera. Tebakikola bajja basiba mayisa. Anti abantu abandabye mu myezi 5 omwaka be balowooza nti bammanyi nnyo. Siyinza kuba kino oba kiri naye nga mumanyi si kigaana. Naye bwe mbanga ndi wendi nange nina ebiseera byange eby'eddembe mwembeera nga nze nga yegwe nga siri gw'omanyi nga simanyi Kagato nga mmanyi mwami Sematimba Ibrahim. Era abamanyi ku kyalo bamanyi Sematimba era wona bagamba nti oyo nga ajja kuyomeza bamoyo tavaamu kigambo. Nange vaamu ku kigambo obuuze ku bantu abalabi baffe ku mikutu gino mbalamusizza nnyo. Mwebale byonna bye mutuusaako engalo, mwebale ebisiibo era tubasaba Mukama Katonda nga bw'abayisiza mu bisiibo bino nammwe be mutwala be mukulembera oba abo be mulabirira mubayise bulungi musobole obayisa mu bisiibo bino. Ate mpozi n'ebiseera ebiddako bibasanga nga bali mu mbeera nnungi. Twebaza ne sikwebaza abo bonna basubscribinga ne balayikinga n'abo abasharinga okutadde n'abakomentinga wadde comments tezibeera positive zonna ng'ezimu ziba negative naye ffe tekitugaana kuba nti tubaako bye twogera naawe n'osobola okufunamu w'onaasinziira okwambalira b'oyambalira.
nga tuvudde that aside waliwo amawulire ag'abaana abafudde omwami gwe yasayesayeeko emitwe kojje ekintu ekyo kyamezezza bagiyita njega yeye gye bayita enjega si bibamba ebibamba ate biba bisiraani eyo yenjega mu Luganda enjega kyekyo kikubeera nga ensi yonna eyimiikiridde tragedy yenjega ate manyi bye bibamba anti kati nze nkugamba kiri kyobadde omanyi kibadde kifu ekyo tujja kyogerako tusooka kusaasira bakadde b'abaana n'abantu b'omu kitundu okulaba ekintu ekikangabwa ekyengeri ng'eyo nitusaasira nennyini kifo awaatuuse ebizibu ebyo n'okuba nti byatuuse mu mulimu gwe naye oluvannyuma ne wajjawo ebibuuzo eby'enjawulo. One, ekifo omukuumirwa abaana omuntu bw'atambula bw'ati atuukira ku baana kitegeeza kiyinza okubaamu ab'omunda ekifo omukuumirwa abaana omuntu bw'ava ku geeti ng'ayingira agenda munda eri abaana tebamwaza teyayise mu geeti yayiseewa yasooka n'ajja n'abanga asaba ebifo ng'ayita mu kituli yayita mu geeti okusooka kiŋŋamba nti yayise mu moment kyenkugamba engeri gye yajjamu okusaba mukwano kyenjogera saagala ŋŋambe nti ku luno ku geeti bwe yali ayitawo olugwe yasooka n'ajja baamwaza ekyabaganya okumwaza ku gwokubiri kiki teyayise mu geeti yabuuse bubuusi kikomera ku geeti okwo kuliko omusirikale omusirikale akola mulimu ki very good bwekiba nga omusirikale akuuma awo ng'oli teyayise mu geeti n'agenda abuuka eri bweba yategedde nti oli abuuse yakoze eki ye teyategedde nti omuntu ayingire ng'omusirikale waakuuma n'atategeera bigenze mu maaso mu premises z'akuuma yabadde anti omanyi ojja kuwolereza mbuuza n'owolereza nga gwe yabadde ku ssimu nagenzeeyo I understand kakati ekifo ekyo omanyi ebibuuzo ebimu abantu babibuusa amaaso kikuuma baana bameka bangi naye nga tebalina kamera ziziraba nti ono kati abuuka wano singa omuntu yabadde abuuka kikomera nga bw'asitula omwana omwomu nga bw'akasuka ebweru bandigenze okukakana nga mu premises temukyali mwana eyabuuse ekikomera bonna abamazeemu abasitudde abatadde bweru CCTV cameras mwera zirina okubaako omuntu abeera amonitaringa zirina okubaako omuntu amonitaringa gundi premises zonna ng'abaana bali mu kitundu we babaleka kuba abaana ba myaka 3-4 weyabayi nti olina okubeera ng'otunuulira bali abeesuuba ekyesuubo tekirina gwe kikutte bulago bali abatambula ku buno obunanga tekuli gwe kiguddeko tekuli balwana ng'oli ku monitor wali n'ogamba nti gundi genda olabe bali waliwo abalwana wali mu kagundi bwe wati bali abali wali oli ayagala mata omusomesa omu yabadde atutte baana mmanjo omulala ng'ali mu ofiisi ngati mu ofiisi mwe yabadde ono omwami yatuuse n'ayingira kuba jjo eggulo limu yali yazze dda ng'ayagala kuwandiisa baana bwe yatuuseemu anti nze nja kubuuza ebibuuzo byange okusinziira ku kyennyonnyola bwe yatuuse mu ofiisi mbu n'akola ki n'ayogera n'omusomesa ng'oguti gwe mwalabyeko eggulo nga sooka okomaawo awo twogera ku kifo ki ssomero nze ate nga okusinziira ku binnyonnyolwa eryo si ssomero mwe yayingidde abadde abaana ekifo kye yayingiddemu si ssomero kati nnyinnyonnyola ebintu bino bisatu nnyinnyonnyola kye bayita kindergarten kyeki ekyo tukimale tukiteeke wali nkubuuza ekirala kindergarten kyeki kyekifo ekikuumibwamu abaana abato eryo libasomero nga bwe babasomesa bayigiriza anti essomero kirala okuyigiriza kirala n'okusoma kirala daycare kyeki nakyo kimbuulire
mbadde nkubuuza kibayita daycare kyeki webalabirira abaana abato kati ku byonna ekyo bwe battidde abaana kiki nikiwaza daycare eryo libasomero anti basomeseza abaana babalabirira bakola beta naawe awakaawo ng'obadde wazaala olina abaana abawera oba obalabirira daycare eba daycare singa baleeta buleesi baana era mwebyo bagamba nti ate abasomesa yesu omwana era bw'obeera naye awo ng'omulabirira omugamba nti tewekyafuwaza kati ekitegeeza nno teyabadde essomero okujjako ng'alina certificate y'essomero nti yali gyesalinga ng'essomero of course it's a school daycare it's a daycare school alina amasomero abiri alina eyo daycare ne primary kati bw'aba alina daycare eryo teriba ssomero ekyo genda ministry of education tesobola kubeera teregisitaringa daycare nga ssomero ekyokubiri bakwate nannyini kifo ekyo bamusibe mulagajjavu yayeetaaga okusiba kati obeera otya n'ekifo bwe kityo nga tosobola tolina ngeri gy'omonitoringa premises omuli abaana abato abateeyamba nga gw'olina obbalabirira kati omanya otya nti abali eri balwana omanya otya nti eno waliyo agudde munne mu bulago omanya otya nti oli ali eri ekyesuubo kye yeesuubirako kimugudde mu bulago omanya otya nti waliwo abawalampa nga babbamu abaana ababadde 100 mulimu 75 bakulazeeko batulage kale baba bagamba nti ogira walampe na kisenge batulage footage ng'awalampa mutulage footage kati ate nange nze kusaidia ko kakati eyo nvuddeyo weewuunya obusiru bw'abazadde abazadde bafiiriddwa baana tukole ki kiringa nawe era bw'onaasibira mwana mu fridge n'afa era nakyo nkuvuma obusiru kati bano babadde kati enjawulo y'ono okutwala omwana omwana gw'ozaala owuwo wa myaka egi abamu wagambye ba myezi emeka abamu ba myezi 2 3 mwaka niwejjako omwana omuteeka awo nga gw'olagawa abantu batwala mukwano kyenkubuuzizza tokizzeemu ekinnuma kiri kimu abazadde bayiriba banoonya ekinnuma ekyokuba nti olina omwana wa myezi 3 ekyogoba kuba kuba tokiyingizaamu kuba kyenjagala omanye olwaleero n'abalala abatannatuukwako kizibu ekyo olaba n'amateeka gagamba nti owummula emyezi 6 ng'olina omwana ozadde ate gwe n'oteekayo myezi 2 kati naawe tusaasire ggwe amateeka constitutionally gagamba emyezi 6 ng'oli omuntu azadde ali ku mulimu ne bakuwa emyezi 6 maternity leave gwe wamulekawo weebiri ogenda onoonye ssente naawe obwo obusiru bwo wali omufuna tewasooka kumanyawo nti muli lyaki nga wazadde kati ozaala omwana kakati nkugamba kino ebyo byetwogera gweoyogera bibyo oli emotional kati bw'oba toyi emotional kati nkugamba kino abantu bonna baparents bye bayitamu oteeka okumanya nti mu bbanga lye naamala nga sirigize n'akola ntya nze sisobola Sematimba sisobola kukwata mwana wa myezi 2 ne mmulekera muntu atamuzaala nze neŋŋenda njagala nnyo ssente okusinga omwana wange bw'obanga oyagala nnyo ssente okusinga omwana wo gwe walese wano totukaabirira kati kojja oyina ssente zoyina sirina ssente ngamba oyina ssente zoyina kati gweza oyinamu 2,000 ozadde omwana wo waali because ssente oyina okuzinoonya eza Uganda tosoagamba nti nakola ntegedde ebyo si bye ŋŋamba kati oba olina okugenda kati nze nkugamba bwe nti kati nkugamba bwe nti nze nkugamba bwe nti bw'oba olina amagezi tolekaawo omwana wa myezi 2 oba 3 tiŋŋenza kukola kuba ne gw'omulekera ayinza okumulema omulabirira olaba n'abazadde bennyini balema okulabirira abaana be bazaala naye omuleka obulesa awantu and you put their money for somebody to keep your kid obutategeera obubali kati lowooza amutoyina ssente oyagala kunoonya ssente and you are spending a lot of money ng'oziwa omuntu asigale n'omwana gwe banaasanga awo ne batta embwa ezo musibe bulungi mwera
Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansi awo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.